Nechengezaako bagamba nti every single day we are making people distance themselves from politics and politicians. Not that we are bad, but we concentrate on minor things. Ngoli bwe yabuuza, is it necessary for me to talk about a tribe? But I can talk about nepotism and even display it. Era nga nkiraga nti abannange okusinziira ku report ya Equal Opportunities Commission yatulaga nti abantu buli bwe bamuwa ekifo aleeta baŋŋanda ze. Nga nkulaga nti ono baamuwa ekifo ng'ava Busoga yaleeta Basoga. Ono bwe baamuwa ekifo ng'ava Teeso yaleeta Bateeso. Ono bwe yafunye ekifo ng'ava Nkole yaleese Banyankole. Ono bwe baamuwa ekifo ng'ava You start with the legislators. Babuuza bali wano. Driver bamwe abasinga. Let's proceed. Bwe tugenda Ankole nti bwe bamuwa ekifo aleeta Banyankole ng'owa facts nga tugamba why is there that endemic problem amongst Ugandans nti they tend to think nti relying on the people from your own area is what makes the institution strong. Awo nga tuvaayo ne commission egamba no ekiddirira kaakati nti this is what it is tugenda kukola bwe tuti nti meritocracy versus homocracy. Nti jobs will be rewarded to people based on merit. So that appraisals zikolebwa. Ekyo tekinnetaagisa na kuvuma muntu yenna. Kubagira bane mu masomero. Oli ne bamuwa nga bamuwadde buwi ssomero nga teyetaaga nagamba nti ono Munyankole. Ne bagamba omusajja abwe yavudde Lango tie bwe bamukwasizza ministry ya land yakwata n'ayera buli omu n'ateekawo abala. That's part of nepotism. Absolutely. Era bwe yagenda ne mu ministry endala kye kimu kye yakola. So ne tukya addressing holistically. Naye ne tugamba nti kazaala bulwa yali ani nga tugamba nti kakati president gwe bino by'oyinako sse. Tie bw'oba CEO wa company Mwai Museveni bw'oti bw'owalonda nti ekifo kya ministry education kirimu mukyalawo nti naye gwe bw'oba ofumiitiriza yeyekka asobola okupulaningira ebyenjigiriza tya bw'omuwa obwa advisor tebubaawo waliwo ayinza okujemera advise ye naye neetaaga kusooka kuvuma mukyala we kubunnyonnyola nti nedda ono already advisor wo mu State House. Era ne bwaba first lady aba akyasobola okuyita minister of education namuga wano tewaterezezaawo ne wano namuga kale genda. Awo nga tutiikinga nga tugaana yeye bw'oba obadde olonda bajjeno ng'ogenza okulaba nga omutabani wo yasinga oyo ayinza okusinga okomandinga amagye bwe tuba tuleese credentials. Nange wamma nange nkirabye ti abo abaddewo abamusinga okusinziira ku bino ne bino tetugambye naye asobola naye kino alabika kitya kuba etteeka lyo terikigaana naye kirabika kitya era how is it being perceived? What signal does it send to others? Nsonyiwa nti kitegeeza ono bw'avaawo asikirwa ggwe kati olwo kifuuse kyansikirano kinaatuyamba singa ebadde kampani ng'ogiteekayo ku stock exchange basooka kubuuza mulimu ba relatives bo teri agiteekayo ku public stock badde atotawaana sisobola kugulamu migabo kubanga mulimu ajja okucompromisinga mu decision making normally mu enforcement kati singa bukeenkya tekyetaaga na kuvuma ne bagamba ti oba omukulembeze w'eggye ly'eggwanga yakoze ensobi eno ani amuleeta to order ani amubonereza high command ekulirwa kitaawe ame kanso gyabaako nga y'omumyuka oba